abaana bano bonna be mulaba bawemula, it's just they are ignorant. Aina kozesa kyamanyi, akuze bali ku muzigo, taata awemula, maama awemula, muliraano awemula, omusindisa awemula. At the end of the day, ajja kuzala muwemuzi. Ne boona omutwala mu America, kiri toyinza kimujjamu. Mulala ali poor, bankrupt. Kyekiri kyegamba nti abayina okulemberwa bwe bafuuka abakulembeze, society eddira ddala emabega. Nkulaze eyayina vision ne mission ne strategy era ya deployinga tactically abantu abayina okukola. Nti bwe yali ajja okuzimba leero teyakwata abaddugavu temumanyi, yagenda n'akima ba Indian coolies abajje Buyindi n'abaleeta wano. Kubanga leero yali yatuuka dde Buyindi n'abasuula mu nsolo bino bye mwasoma, Savo, Voi, ensolo z'abalya. Era naye yazitamba era yali muzungu. Mu myaka 6. Dr. Patterson yazita mu myaka 6, 1896 to 1901, myaka 5 nga bapanuye bakubye Leerwe. Myaka ejo mu myaka 4 Uganda teyongerangako, myaka 6 okuva independence Uganda teyongerangako yadde kilomita 5 eza Leerwe. You can imagine omuddugavu ono without a mission, with leaders that don't care, and with a population that reacts with the feelings. They think with their stomachs, not with their brain. They don't reason.